Yes, okay, tugenda masa tenete KYOTERA film production initandikide watalika kona tugenda maso mpola ira sagalekeni bakunyumiriza Duncan studio, Duncan digital studio byakutosizako songa bagamba KYOTERA film production of COVID-19 oluvanyuma lw'ekirwadde nawokera COVID-19 nga maze okusalako gavumenti yasalawo okulekani ensi egenda mu kimayise total lockdown, ensi yaggalwa naddala borders saako n'ebika by'entambula byonna ogezaako okutangira okusasaana kw'ekirwadde kino okwetolole mu ggwanga wonna. Naye kino kyaviirako okulekani okubonaabona kwaliwo ennaku eri bannayuganda newankubadde ebitundu ebitono eby'abantu obe abamu bafunamu mu kintu kino. Kale no tuli mu district ya Kasese kyekyalo ky'Emikoni bye tulaba basinzirako ebyaddala ebyaliwo songa efirimu eno ya Duncan Kataala ekyatandika butandise genda maaso Mwesije Alex costume designer atenga Muwozi Mike locations manager Chomuhendo Angel Kasozo Narude Duncan Kataala director of photography Sebyara Ken ye makeup artist Lubega Fred executive producer Samu Kapulu ekyali ntandika kwegenda maaso Nabibuga Winnie Kagege Rider intandikwa Duncan Kataala yabadde ku kamera tutandika butandise genda maaso mpola era tulina kuleka ndi osubwa atenete Mutyaba Alex camera assistant intandikwa film egenda maaso. Kale no ne tujja tuderuda tulengera abavubi n'abagenda maaso n'ogwabwe omanyi mbagamba atakolerere talire musajja ena nabanga alya ku ntuyo ze buli omu alina okulekani ayeeya newankubadde eggwanga lyali liguddemu embeera naye bannaffe bafanyo basobola okulekani babakengedadde ye bali bakonja yiiya babeeko kye bazza eri olubuto. Kaakani mu kaseera kano bannaffe embeera gye balimu si nnungi be bavubi tebamanyi oba ekirwadde kino okuva lwekyajja kyagoba n'engege. Ono yagenze n'akanyuga ebitimba naye ebitimba talina kye yakwasizza. Engege ziringa oba ezagula bayino cula buli kitimba kye basuula engege ebeeraba. Kati ono yasazewo abe ng'agenda maaso abe ng'akola ne mukazi we omukyala aleete ku mukisa anti omukisa gw'omusajja guva mukyala. Eno emanyikiddwa nga lockdown omuggalo ye firimu etandika yawandiikiddwa Duncan Kataala. Kaakati eyo nga tumaze okuleka ntuvaayo kakati afande tulengera abasirikale ab'ekitundu abamanyiddwa nga aba lokoligalia. Kati lokoligalia be bagenda maaso n'okuleka ne balina okwasaganya embeera era we twogerera waliwo DPC eyazze okulabika ne bakyusizzaamu omukadde oli n'avaawo wabaddewo obugayaavu. Kale no mu mbeera eno ey'ekirwadde balina okulabika ni amateeka gakozesebwa bulungi nnyo era ne bajja balabika okuba ne balina okwaniriza DPC omupya afande aro lakini simuyina masiki afande weri kadi balina kwatisa amateeka naye bali ataddewo masiki yo masiki bakavaringa nyindo oyo bika mudumu yo naye twagala tugende maaso n'okulekani embeera erabibwa ne tutalaga ekyalo kyonna omuntu yenna okwetoola anu nga toyambadde masiki abaziiza musango anagomola nnyo kubanga oyo aba tayambadde kakookolo ku nnyindo ye abanga ayagala bw'aba mulwadde abe ng'agenda maaso n'okumansa obulwadde bw'alina eri abalala bataate babulina. Kale no balina okukozesa ku kiragiro kya gavumenti okuleka nafuba nga basobola abakyamu abo ne babakolebwako efirimu egenda maaso era bannaffe ne bagenda maaso ne babanga bebolekera aro basajja baleese DPC ono mukambwe mwana ba DCP bano barara lakini kati bale tukorera ku biragiro byoli naye kati kugulya akasukali omanyi oli DPC wavaade mugezi mwana owulira balya ku nguzi ne baleetayo kale ku sukali awo
anayebaza kulya ono wakyali mpya nguzi tebalya naye kasayita kaseera nguzi wooma firimu egenda maaso kakana abagenza okuvuba emirimu gyonna jjukira gyali gyayimirizibwa era ogenda okweregereza bafaane nga bayingiddewo balina ogenda maaso sitole ki muyingiddewo afaane muyingiddewo muli mutya afande bagenda maaso bababongako bababuuzabuuzaako kati emirimu gye tukola naye ebintu byatabuseemu banange kati embeera eri bweti kiki ekiriwo ng'abagamba nti ekirungi nti ffe tuli basirikale ba ku kitundu era mwenna tubamanye kati ng'egye baleese DPS omupya ono wa lugezigezi nnyo musajja mukambwe nnyo era ne kana akakofiira guno kagize kana kofiira oba oleese buzibu kati ekintu ekirina okuba kikolebwa kwe kwaba egendereza kati bagenda kutandika okuleka ne basulawo ebiddo fika salama timba obuti obulungi era muyina okuva nga envuba yammwe ekyukamu luli mwayolanga mukene owulidde ekyennyanja ekitannaweza mwaka gumu ku ebiri kiveeko owulidde ebyennyanja mbikooli nga atendensi tumanye ebyennyanja tukoze tutya naye bananga fandire tuganye mugamba ekyamateeka naye nga tuli bubi tetukyabega wadde okubaako kye tuvuba abatusingako yensonga nanti munne bakama baffe baagaye bwe batyo kati oyagala tukozesa akatimba akavuba empuuta ate ke kaba kakwata engege akatimba akakwata empuuta engege beeyitamu bano baali baleese mukokota kale naafande yagezako nnyo okulekani yayogera nabo era nabagamba mbeere bantu makulu nnyo ekintu kye mukola mubeere nga mukikola mu ngeri yaki ya mugundu mube nga mwegendereza efirimu egenda mu maaso ebintu bino tebalina kulekani bakyusaamu ekintu kyonna mulina okulekani kye mukola mukolanga ebiragiro by'omukulembeze bwe yagambye bwe muba muyina mu kintu kidogo bannange tuzza obbalabula tetuba mawulire ga bwerere babalabudde abatuuze kuba bo basirikale ba ku kyalo nti DPS yaze mukambwe nnyo era bagende maaso n'okwegendereza engeri yakolamu emirimu gyabwe mwenna mu office bwekiri nzate guhulire ono yagamba oba biki bye boogedde ebyo nze nkeera kuvuba DPS yagaye balina okulekeraawo okuvubaavuba ono nagaye boogera simanyi obutagenda mu bbala nze gyendaga nze ngenda abavubi batandise okwekyanga abavubi bekyanze kiki ekitwala omuvubi mu nnyanja avube ate amala okufuna essente ze bagambe nti asimanyi teri kudigida ate ng'omuvubi bwazikoze waayina ozimanga ekyo kyabayisiza ddala bubi nnyo efirimu egenda maaso operation local ligalia ate agenze maaso kugondera biragiro SOPs aro standard operating procedures aro balina masiki lakini twalina masiki bavuga boda wako na gloves kumbe wameneneleza boda wewe lakini unaenda mchachozo wako kumbe basasanya murade wano teka wari teka kubari ngambe teka kubari aro reta kubari filimu egenda maaso bataddewo load block fika salama teri ayitawo nga tayambadde masiki komera egenda maaso omulimu gwakatandika butandise egenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka lirina bamunana ensibuko ebina Uganda eno yosanga nawe mwendo ogisubwa tolina kunyumereza bunyumereza ogenda okweregereza baana balenzi ne baana bawala bali mu ndongo mumpemu omanye ekyalo ekiriko abakyala abatono mumuwanyisanga byambalo alo wulira ekiri mu ndongo
akenge nga bakanywesa fujjo. Corona yazze ali mu chupa. Wulira ndongo. Fidi begenda maaso. Mpako nawe, mpako nyweko. Walife. Sewa mundongo mbamu abasajja atagula kyakunywa adala kubba chupa ya demu. Ono omukyala alina 2 echupa. Ulire ndongo. Alina ekyamusa n'eweweza. Yetaddeko echupa 2 alina ekyamusa n'eweweza. Tugenda maaso. Lakini banange basili baruma kwanza kigato mwana oba twali akiba nange kuba ffe ba police ffe tukuma mu nsiri ogenda okweregereza afanda ayingiddewo. Mwebalikola. Asante. Era ekimulesa afanda ze alabe enkola eno ekintu kigenda kitya. Ekintu engeri gye mukikuttemu ndabira ddala nga ate wali muzannyo gwonna. Ogenda okweregereza waliwo wa boda avuga ekiro. Baragawa afande bagenda ka yamukisumuruzu bakala nonyonyore jangu bakamunyonyoro. Afande nkutte bubi temwawulira president yagamba sawe muba munju okola kikukubo ate omusirikale ensiri gwe zaalumye dda Kiboka abayagala nakuba y'amaggwa. Jangu sawa mmeka zino afande ziri 3 zokka ez'ekiro bagamba mmeka togendera ku biragiro. Masiki yeriwa musasanya ebirwadde afande talina masiki lakini anyoma migo bunafu bamusuna Kiboko nadduka piki yerugenzi piki bagisigaza kadi gwe wodduka ne bafaako pozi nga piki tujagala ate buli emu evayo na sente endala piki empya ebagikwata ku poliisi eviira yane nkadde 2 nkadde nnyo 10 awo nimpuranke uruguru wa kandi no manyo wakiseka balaniso genda maaso era ebiroza bikubaganya waliwo abatuuze abamu ab'effujjo era ekiri ewakiseka kireka si kya muzannyo nga wakiseka wajjudde wati naye lwakuba gani wakiseka ne bagamba benga boolekere wakiseka gye balina okulaga tugende wakiseka twagala tube nga tumanya amabala gonna oba maggale amabala maggale kumbe ekiri ewakiseka mudido wulira ekiri mudido wulira Kiboko wulira Kiboko wulira Kiboko wulira Kiboko yakaba jangu tere bali mu sanitizer mwina gwe mwina sanitizer afande just George yandese afande nze George yandese jangu sawa 3 temwina maski muli mu kidongo simanyi sanitizer ekujja afande siyenza afande laba kanyolagano laba Kiboko laba filimu eta afano njagazachi musirikale gonjagazachi lokalia tabweze DPC bakuba DPC mpi lakini bakuba mpi gwe kuze
mulina maanyi mungi. Wereta muguru yako. Kwa nini wewe sembeza muguru kwanza? Leta. Kapane bwana, kapane. Egenda maso. Film egenda maso. Labe tabu. Labe tabu. Labe tabu. Bas. Tugenda maso. Tugenda mu maso. Kale no. Nekirabikani abasirikale nani sokulekani bakola omulimu gwabwe. Awatali gamba ne walo kireme ndayinza okulekani abalemesa. Gutunda. Bakwata gutunda abagunywa eyateesezza okunywa eyalesa abanywi ne yakunganyiza. Bas. Kiboko bina kwa gutunda. Kade yagunywedde n'asisimuka. Jayo. Gwe. Munyo mwenge. Mwenge. Kogatonda. Gendo kale bala. Okuda. Bwebamala bakibokoze ne bamugamba ebbala agenda agigale. Teri kudda mutunda mwenge wano. Genda. Oti. Oyo ne bamuvuga. Kubonereza bamputu. Sawa 3. Twagamba sasa teri muntu abeera bweru. Apande ne era mbaddeyo katono. Ogunene gwe guliwa. Tereza. Terera. Where? Kiboko. Mbadde ngenda ka. Omuntu omukulu. N'abandi badde mubulirira abaana abato. Ne babanga baddeeka nga obudde bukyali. Agunguziza sina. Ono afande simanyi ne yanguziza mwenge. Sitaani gwakisigo basoose. Muwayiriza sitaani. Mumuwayiriza. Kulukumu. Afande. Terera. Kulukumu. Muleka. Ono mulema. Yimirizo mulema. Mulema si mulema. Kadi bamuga bagala mukebera balance batananywa. Tulimba tonanywa nga n'okugulu okumu toyinza kuyimiriza. Sawemu mwina kubanga muli wakamutegedde. Era bamala bakuba kiboko. Egenda maso. Bannafa bakyotera film production ya jukrosizaako. Kitegedde. Mukema Jesse Franza natenga bulijjo. Kwambalanga mask. Yafande. Baba yigiriza buto. Tebalina kwewala kwambala maski. Balina okuleka ne bagondera SOPs. Era essaawa ez'ekiro balina kubeera nga balika. Firimu egenda maaso. Kakati no munange nkeera waliwo yagwamu ekimbe. Waliwo yagwamu ekimbe. Ono bamusiibudde n'eccupa ya ddeeka naye obulwadde bulinga olwala ddeeka eccupa ne butaama butaami. Obulwadde bulinga obweyongezi. Munnange guma mukwano. Munnange mukwano gumira ddala. Bulijjo zikola ziti patro zidda wano ja. Aro. Nyabonyumya. Lakini ndaba abanyumya. Patro nga tebali mukola. Owulire? Nditwe ntukole na maani. Apato tati tulw'okuweereza n'amaani muno. Kya Museveni kyaga. Ekintu kino Museveni kyagamba kye tugenderako. Imwe abo balwire. Bano si balwadde bano. Naye ate abalwadde era bagamba balina okugoberera ebiragiro baleme osaasaanya obulwadde. Balwadde n'entambula yaabwe baagala busaasaanya. Abalwadde abaagala osaasaanya obulwadde balwadde ki? Buli muntu muyina omukwasa obuvunanyizibwa vakoyo mubalina. Firimu egenda maaso. Lwaki tabeera mu ddwaliro? Eccupa bazze n'eccupa walaba bayaayo abo. Ogenda okwetegereza babayimiriza. Bambi ali bubi ono. Kati ate mulwadde lwaki tabeera. Omulwadde nga tali ku ddwaliro. Yava munnange batusiibudde. Mwesatu mwisa kulwara. Kati munnange omusujja gumuli bubi. Sokolindako Afrika kulwara mwe engeri gye mulimu kulwanyisa bulwadde ate nga we munoonya obulala
tebagambye buli atambulane gwe temumanyi kujanja omulwadde bamusuna ecupa n'agita mulwadde bamukuba kibooko ecupa owedda emisinde gya mulwadde gino munange mututira bwerere bano webayita abasirikale ab'obuswanyu oliwa bakibooko bano abasirikale bakamu ezenkito nimanya unizi kati ezenkito ndakitwaramuka afande kale ebizibiti ono n'abiryawo gwe nayendeka ebizibiti kwata ne bino anedda bino mwaba bamubitereka ntereka biri byokka byonna gw'obitereka kumba ayina engato ennungi gyalemedde wano ayina engato ennungi gyalemedde na zino zigenda mu office afande oyina buzibu kwa efirimu egenda mu maaso ngenda kuzitwara zino zigenda mu office ngenda kuzitwara kanzikwate kale afande bulijjo kitegeeza mukwe kale abadde akweka ebizibiti ne babimuggyako era ne bamugamba kawamu ebizibiti bino birina okuleka ne bitwalibwa mu yafeesi kebere bino kambitwala ono ng'amugamba bino nzinze ngenda okuleka ne mbeera nabyo afande ebizibiti yabitutte waliwo ayenderesa ddege moloko dawuni pulezidenti yagamba teri kuweeka muntu oba onyomya amateeka era webakwatako aba lokaliya ligaliya gwe masiki eriwa tindi ne masiki nonyoma obiragiro bya pulezidenti teeka wali piki gye bakaba yegenda ku poliisi masiki kibooko masiki bagamba ekola nga kitambuliso otambula nayo ng'eri mu sawo gwe masiki tereera masiki mbadde njirina ogirina butajambala onyoma kikabunafu masiki gyenjirina afande onkubira bwenene masiki njirina tomanyi kujambala leka njambale kanjambale masiki musa lokali yaligali yabatabufu soko oyinamu kujamba ninamu ebbiri afande tebankuba ninamu ebbiri bbiri zinatumala olaba ffenna tuli babbiri wano nga bootulaba jayo mwongera kibokeeyo bwangu bakuba kibokeeyo bwangu jayo kati nebakwongera n'ekiboko ey'emisinde nimutambula mutine masiki afande masiki najirabidde ono bamufunziza nimutambula nga temuyine masiki mutambula temuyina masiki pulezidenti mumunyoma oyina n'enviiri nviiri ki zino omulembe ogujja enviiri zino nviiri kika ki basi leeta batuni njagala batuni eri muku leeta batuni negira omuntu amukuba akakongovule atugamba nti mtu tekawo bwetayina tojja kumanyira oba alina omusango gwenkoze entwalo nsibe okigamba dipisi okigamba pulezidenti omunyoma okimanyi onyomye pulezidenti ebyoyogera otulwanyisa nno oba okubye akubye omusirikale enuma y'ekigwo akubye akaranyita nayenda okwinyita nayenda kunyita basi ayanyita yantera omugongo yagwabya mawe ulira kiboko terera 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 laba kiboko laba kiboko nyagwiza batuni endala leta batuni eddakaawo gwe kino egundi asiya bamukuba basotooli ojja kuwandula akameme ogenda okwetegereza omusajja tawandula enkizi akoze ensobi nakuba omusirikale ekigwo
Nimpurantarije. Banange. Omusajja kyankoze mpulira sinza aliwo. Lancho mugongo. Kyoka kyankoze mpulira sinza aliwo. Situka. Basa katoli. Ebisumu byono biriwo. Bamukuba mizibu. Efirimu egenda maaso bana abakubi balala baka. Genda. Bagenda okulengera omusajja era kyalinamu wadde amaanyi ne bamuga agenda. Sirikale bagezi bakuba n'osesema emmeme n'esiseetuka. Bamu kibookeza obwangwawo. Baali bagezi omusajja naye ng'azunga nnyo talina wadde agavuga piki eba yamwosi naye tamanyi wayasobola givuga ono anaavuga piki ono. Bamukuba ekibooka bamutte busi naye ng'ekigendererwa kyabwe tebaagala muzannyo. Wulira waliwo wengule. Waliwo wengule ayingidde. Talina masiki kyalo kiri kuoda za bukokaro. Bayambara wangura. Kayimba. Just I was listening to it. Give me that. Bring it. Banang afande simanyi oba okuyimba musango. Obadde oyamba oyagala kwambala ngule ki? Oliyimba lw'obadde oyimba okimanyi lukontana n'embeera. Balere tenze nkuyola nzemba. Ono yali muyozi. Yaratiyora waranjora nabayita mu nkwawa uno mufubu Mazima omuntu omuna abaddukako ono okuva ne bamubye ekigoluli tanaddamu kwagala kwesembereza byakuyola abyewala. Oli najjanjola nga mutunula butunuza afande muli babi nammwe. Imagine omulimu obudda mugukola bulungi. Omusajja omu n'ayolono bambi kakazi kattu genda tufune ranchi. Kati balabanga balina ogenda maaso babe nga beetaaga ekyokuwummulamu tukomawo wano. Then balyoke badde bagende maaso n'emirimu egyo okuba nabo basirikale baba bantu era balya. Omuntu olabanga mulwanyi mubirewo engwala. Naye twaga tubenga naffe twewaamu. Buli we bategeena abantu ne bacapa bafunayo akasente kuba guli ge bacapye tebamuviirako awo. Kati abaagala ne bagenda ne beewaamu. Tugende kulya tuko. Sawa yagenda funa byakulya. Onawula omugongo gumuli bubi. Bannange sooka ennoonya engeri gye neetawuluzamu naye sinza ali obulungi. Sinza ali obulungi. Basi masiki eriwa sigirina sebo. Masiki ogitaddewo erika luddawa otambula otya nga tolina masiki. Oyagala genda saasaanya bulwaddewo. Ogenda saasaanya bulwadde. Masiki osaasaanya bulwadde kirabe omugongo. Bannange masiki naye ekubya. Masiki ekubya. Masiki yakubya ono. Ofuna n'obulema obutali bwa myaka egyo. Sajjaatu yapoera wali. Bannange bano bakuba. Kale n'omusajja no bamukuba. Nawulira ng'embeera emusobedde era nga tamanyi kikyamu kiki yakola okutuuka okuleekani ayisiddwamu ezangu atyo. Naye nga firimu yegenda maaso. Era nga tulaba emanyikiddwa nga the lockdown omuggalo. Ebintu bitabuseeko wabweru. Kadi abantu b'okukyalo ng'amaze okuba kibooka eziwererako ddala. Ensonga eno balaba nga siwaliwe bayinza kugiwaaba kubanga bannamateeka ku mbeera ezimu eziba zisusse era oba ogenda mu mateeka. Naye ate munnamateeka wabanga yakuwuuwa obwenkanidde awo ate oba onoonyayo ekkooti endala. Era baasalawo ensonga eno bagiwawaabire mu kkooti ey'abajjajja. Jajja ekyalo bakitukubirako kibooko kiringa ekitali kyaffe. Tewali n'ekimu kye tukyayinza kukolera ku kyalo kyaffe. Kibooko ze batukuba nkambwe ennyo kamala. N'abasajja gye baavudde tumanyi nayo. Tetumanyi abasirikale bano enneeyisa gye beeyisaamu.
obense fuuse yaabwe nti tulinga abagobeddwa tubeeko gye tunoonya gye tudda ekyo kitusobedde seera tujje kala zaffe era bagamba jjajja bandibadde bazukusa emisambo gya kuno ne gibalwanirira baalinanga ebiŋoole byabwe jembe lya kyalo ekiŋoole ensonga n'eryoka etuuka ku mukongozi era omukongozi alina okulekani akkiriza ekyo kibe ne kirabikani ensonga eno emaze okulekani etuuka embuga efirimu egenda maaso buli ava ku lusozi bwe mutwe muvaayo olusozi luli lwali luwanvu engeri gye baluvaako muluvaako mutyo njagala olabe kaakani munnanga oluvannyuma ono akubira omwami abe ng'atuuka mukyala b'obuvunanyizibwa ategeeza omwami emmere erabika yeeyidde kati kumba aliwo enjala beeri obubi ate ng'abantu b'ekyalo balayika beekyanze ne batuuka okulayika ne baagala embeera ne benga ekola ki erowoozebwako embeera y'abasirikale bayisa obe balina okulayika ne bagirowoozaako efirimu egenda maaso oli ku ssimu nyaba oli ku ssimu oli ku ssimu oli mukuba ssimu tolina na masiki oli ku ssimu masiki eriwa ekibuuzo kyenso njagala ombuulire emmere gy'ofumba nga tolina masiki otegeeza ki munju ekolayo ki gwe lwaki toli mu masiki mbweri mu nju akawunga kalungi muve ku mmere ya bba wange gwe oyagala kutumanyira masiki eriwa masiki eriwa masiki eriwa masiki eriwa masiki abasajja kye baakula emmere ne basooka bagigabira talina masiki afumba mmere masiki oifuwa oli awo emmere yennyini eyolinga erimu obula leka naawe tonsindiikiriza ojja kunyokya omunwe kangakokola ki mululugume aweredde emmere y'omukazi asajja bagiwawanyiza katuweereze ne bajja bagwa mu kijanjaalo emmere yonna bagiridde naye nammwe muli abubi babadde balina kuddayo kulya kawunga naye baganya akawunga tetujja kulya kawunga kubakuuma kubakuuma naye wengulya kawehulya toli mayeko kawaiwooma ekijanja nekisire ku musirikale ebanga nnyama kayo olira obuhoomi ja kuntuza emmere gwe onjogeza mmira onjogeza ja kundeetera n'obuzibu kiki kandanduka egumba naye emmere oba ebaddemu kaki kati ala okumanya emmere teyagiwandula yakungege mungege kagumba bakangege kagumba kande kandalidde akagumba kande kamulalidde kade omukazi tulatu emmere netutanywera kugwe tokamula butunda leeta amazzi emmere tutugozeka emmere ndi bubi tuleeta amazzi yekaaba katya
kano leta nange mmere yange omwami ajja kunkuba tukukube nga tannakuba okimanye nfe tusabula osinga abaami tukusabule okukira kubalo mukazi leta obutunda sukali alina okuba nga anozi ayinza ate tuwa emmere nga kuli gundi ajja kuleeta ono yayinamu omukojo ogwajja ata nagufulumya yabayiira kabootongo ono mukazi nafunzaako omu asasule emmere laba etapu maama nnyabo eno gye bayita emmere y'embirigo musiru kyatu bagenda tubuuza kati kino twagize tutya uniform eba yaggwanga bagitobezza ekyo tekirina kwogerwako kubanga tolinawo okigamba afaanani bakwiridde omukojo mu mayumba g'abaandi obadde ogenda kukolayo ki kati mumanyi tugenda nankola mbi atukuba atya basalawo badde n'amayinja ono omukazi abakubye kuno kubamanyiira era abavumye muri hari nkata yibari nkamuteera wakireba mwise tugenda hati nomanyi loko direte batuni rekanyemerera tayorete batuni firimu egenda maaso loko tayorete batuni loko jeokunimwe ne badda kitya omukazi akwakikubati kiri awo kiddusa omukazi mbukityo ne batya ne badda kati kyogama sikato onfula ekigo wawantira nsi mukujangu mweterezi teri kulaga afande ekibaddewo kyonna mwina kubeera kiriya afande nomanya ng'omukazi yabanza yankwata enku zangwera omukazi yanteera kaakano omunango oluvannyuma waliwo wagundi ali wano abatuliyambala kati soko olinde ku kiboko omukazi atukubye ono naye atujooga lwaki ayambala akakala kana akatakirizibwa lwaki ayambadde bw'atyo kyatugwe nekigamba simanyi balina engule kati nyatumubuze ye eriwa jangu tulaba lockdown omuggalo neba kikuba kiboka isajja teyalya engule yemukubya engule ono nakikwata omutwe ekyenyumanyuma nakirekera bano bakube okuba mutwe oyagala bakiboko awazibu bakuba kiboko mu lwawulo n'owula kiboko mu lwawulo ba omutwe guno bagwabizza omusajja bamba omutwe ne bagwabya kino mulaba kyetukoze mulaba ekintu kino nekintu kibi munonga ono agala kyetukoze kibi nnyo naye era bannange kiniga kyamaani ekintu kino tugenda kikolera ki ensi eno nga tugikutte bubi nga siwe tulina ogikwata mulimu abaali balinamu ak'obuntu ono agatwalibwa tulina kukendeeza ku kikunkuba naye bakuba omusajja kibooko ku lw'okuba ayambadde akasaati ono bagenda okujja omukwatako maama baba yagenda oyita baaba y'omusajja wattu omutwe bagwabizza sajja bansabudde bankubye bakubye balinga badde bamanja babuuza kye babanja nkibawe nga bagamba kinkubye efirimu yaffe egenda maaso so nga twagala okuba ntumanya luddawo kyebigwera ne sinema yaffe eno amaanyi takyalina takyalinamu wadde munne nga amwetika ng'asooka amwongerayo naye embeera kwegamba yongera okukayuukira ddala so nga twagala tube nga tumanya luddawa gye bigwera bano abatwala ebyamaguzi jangu ate bagamba piki zitwale emaali
naye wali ssebo obanga masiki obanga passport masiki eyo n'ekirala teri muzannyo gw'olina kuleka ni oleetawo kale twala mwe mugenda bitereke naye era bakukkiriza naye bakwerekereza empi genda